one hand, you have the Mulembe people. Okulangirira ebyavudde mu kulonda omukulembeze w'eggwanga lya Kenya olunaku lw'eggulo kwabadde kwa katuubagiro ng'ow'ebbanga azina n'ow'enkufu. Omulimu ogwabadde gulina okukolebwa ku ssaawa 8:30 gwagenze gwongezebwayo okutuusa akulira akakiiko k'ebyokulonda Wafula Chebukati lwe yatunze omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'alangirira ku ssaawa 12:15. Wahika David Maure, number of valid votes in figures 31,987. William Ruto yeyalangiriddwa ng'omuwanguzi n'ebitundu 5.45. Raila Odinga n'akwata ekyokubiri n'ebitundu 48.8. Embeera Chebukati mwe yakoledde omulimu gwe bangi ebalaga nti wabaddewo ebitatambula bulungi ng'oba oli awo yakoledde ku kazita akamussibwako ssemateeka. Bana ku bantu 7 abatuula ku kakiiko kano nga bakulemberwamu omumyuka we Juliana Cherera byeyalangiridde bali mu kifo kirala nga bategeeza ng'ono ensonga ey'obwegendereza ate bwagikutte mu ngeri y'agadibe nga ly'engembwa etunda omuzigo. Olwaleero Raila Odinga avuddemu omwasi bw'ategeezezza ng'ebyavudde mu kulonda bwe batabikkiriza. I and Azimio la Umoja, One Kenya, and the nation at large was shocked yesterday to learn that Mr. Chebukati alone decided to pronounce himself on the supposed winner of the 2022 presidential elections. We understand that only Mr. Chebukati alone had access to the tally of the presidential vote. He denied all the commissioners access to that information. Odinga ategeezezza nti bakira naye atudde mu ddiiro lye alinze Chebukati amulangirire kyokka yeewuunyizza wa alizaati ze yabadde alangirira gye zaavudde kubanga ye mu katabo ke yabadde awandiiseemu ndala nnyo. Early 2 hours before his announcement, Mr. Chebukati called a meeting of the IEBC and revealed to them the different results he was going to announce. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by a majority of the commissioners, who promptly denounced the results at a press conference. Omuwanguzi William Ruto bamuwadde gaabuwa alindeko okujjayo emisekera nnyuma okubiibya kubanga we bituuse balina kusooka kugenda mu kkooti ebigonjoole. Figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Nti Chebukati tebayinza kumuttira ku liiso kubanga ekikolwa kye kyabuze kata kisuula eggwanga mu katyabaga nga bwe gwali mu 2007 era Odinga n'asiima abawagizi baabwe okusigala nga bakkakkamu. Baba akakiiko k'ebyokulonda abayawukanye ku Chebukati n'olwaleero bakinoganyizza nti ebyafulumiziddwa mukama waabwe yamanyi gye yabijje. Results of the presidential election held in August 9, 2022 declared and announced by Mr. Wafula Chebukati on August 15, 2022 belonged to himself and do not represent the declaration and announcement by Independent Electoral and Boundaries Commission. The Commission has to process the results before they are declared and announced by the chairperson. Ekibuga Nairobi n'olwaleero kibadde kinnyogovu ng'abantu batya okukitambaala si kulwa ng'abaawanguddwa batabuka nanti sekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okeesega.